tubaniriza mu programu yaffe ey'olwaleero, programu Manya Kyoli Extra. Tugezaako okugaziya ensonga ez'enjawulo ezitufuula abantu mu nsi abalina obuntu obulamu obutusembereza abantu abatuyamba okukola ebintu. Amaanyi gaffe gali mu kutegeera obuntu bwaffe, era emabega eyo twabagamba nti abantu bangi bakyewuunya, there is a difference between a spirit and the soul. Tujja kukirambulula abantu bakitegeere kyeki na lwaki ffe bitonde ebifaanana nga ffe ebiri ku nsi kuno ebitambulira ku nsi tuli bitonde byanjawulo. Mbajjukize ennaku z'omwezi 13 December tugenda kubeera ku Popol mu Inspiration Night. 13 December tugenda kubeera ku Popol mu Inspiration Night ku mutwe ogugamba nti naawe osobola. Mukama nga mubeezi tusuubira okubeera n'owekitiibwa Dr. Canon Gaster Lule Owantake Group. Omulundi guli twali naye n'atubuulira olugero lwe gye yava ne bwe yatandika. Ate ku mulundi guno tusuubira nti tujja kubeera naye tusobole okufuna interactions nga tubuuza ebibuuzo ng'oddabuuza ekyo kyennyini ekikukwatako, ayongere okutuwa experiences ez'enjawulo. Tusuubira okubaawo n'abantu ab'enjawulo. Muganda wange Simon Sekancha bw'anaabakkiriza owa Hardware World Entinda, tuyinza okuba naye ne bannaffe abalala bangi. Twagala okukola enteekateeka mwe tusobola okwongera okusharingira ideas n'okuzimba ebirowoozo byaffe nga twebuuza ku abo batukulembedde era batusooseewo mu lugendo luno. Nnaku z'omwezi 13 ku Popol Hotel okutandika essaawa 11 emitwalo 5 gyokka. Jangu bookinga ku nnamba ezo ze batadde wansi. Osobola okukuba essimu n'obookinga ne bawandiika erinnya ne bakuteekateeka so that nti tiketi yo ojja kugisangawo. Programu eno ewagirwa muganda waffe babaganda baffe aba Almas Cargo oba Emas Cargo, basinzira wali mu Houston, Texas. Bakushipingira ebintu byo buli kye weetaaga okuva mu United States of America ne babituusa wano. Beesige banoonye ku nnamba ezo ze mulaba wansi awo. Bajja kukukolako bulungi, bajja kukusomesa, bajja kukuteekateeka, bajja kufunira by'oyagala, bajja kubiteekateeka, ate babiteeketeeke bulungi, babiteeke mu container bitambule okuva mu America okutuuka wano, bikutuukeko nga totawaanye, ng'ebintu obijjidde ddala mu America first hand, nga tobijje mu bannaffe bano abamanyi okutukolera mu kopi. Kale Almas Cargo bali mu Houston, Texas. Baana baffe baawano naye babeera eyo ne famire zaabwe ziri eyo, naye baagala okusigala nga batambula ne bannayuganda. Kale mbawagire ennamba zaabwe ziri ku screen wansi awo, muzisomeeko, mubawandiikire ku WhatsApp, musobole okuba nga mutandika obusuubuzi obw'ebintu ebyenjawulo ebiva mu ggwanga eryo. Ggwanga nammwe mukimanyi ebintu ebiva mu America byanjawulo ku bintu ebiva e China. Abaana abagenda e China batuleetera ebintu birungi naye ebiseera bisinga babyozaamu ne babikuba mu kopi. Kati ebintu by'oguze mu katale ka America obugulidde ddala ekintu kyennyini ekituufu. So abaana abo beesigwa, bakozi, ate baagaliza. Natuukako e Texas era naliko naye ne mu maka ge namulaba, namumanya. Kale njogera ku muntu gwe mmanyi era nga mbategeera bulungi. Almas Cargo muba trusting babaleetere ebintu okuva mu America. Kyokka ate bwe kituuka ku kye China eriyo mwannyinaffe Maria's Cargo. Maria's Cargo y'amakanda ate agasimbye China. Ne China nayo kyerina ky'osaba kyekuwa, Omuchina ky'omusaba kyakuwa. Bw'oba owulira oyagala bintu ebiri ku katale ka ddala lyansi ya America bye bakuwa. Bw'oba owulira oyagala bye China ebijja e Uganda bye bajja okuwa. Naye omukugu gwe mmanyi mu batikka ebye China ate ye Maria's Cargo. Mumuwagire mwannyinaffe oyo talina mutawaana, mukyala naye mukozi ali awo. Mbaaniriza programu yaffe Manya Kyoli Extra mwe tugaziiriza ensonga. Waliwo ebintu bingi bye tuzze tulaba ebyongera okwagala okunafuya endowooza zaffe, ebyagala okutulaga nti obulamu bwa ddiiru bwa kuteega. Obulamu buno bwe tulina bugenderere era bulina amakulu. Oli bwe yawandiika, abawandiika bakozesa ekigambo nti be fruitful, mubale ebibala. Naye kiringa ng'okukwata ensigo
kano kasigo katugambe kiringa ng'okukwata akasigo nga kapaapaali n'okagamba be fruitful. Kitegeeza ki be fruitful? Oba ogamba ensigo eno emere ekule esse ebibala. Twatondebwa mu nsi nga tulina kubala bibala, wabula nga tuteereddwamu amaanyi mangi. Bw'olaba akantu kano katini, bwe kaba kasigo nga ka paapaali kaba katini, naye muba mwekweseemu omuti omulamba n'ebibala. Ng'oli bwe yagamba nti bwe munaabeera n'okukkiriza ne bwe kuliba kutono ng'akasigo ka kalidaali. Akasigo ka kalidaali ndowooza ke kamu ku busigo obutini ddala busembayo, naye bwe kamera ke kamu ku kasigo akavaamu omuti omunene ogwa kalidaali. Kale bwe yagamba nti be fruitful, yali atugamba tukule tubale ebibala. Wabula waliwo olugendo olw'amaanyi wakati w'ensigo n'ekibala. Bw'oteeka wano ekifenensi n'oteeka wano ensigo ya ffene, wakati awo ensigo okufuuka ekibala waliwo olugendo n'ebikolebwa, waliwo empagi ziringa nnya. Okusooka, okukkiriza nti ekyo ky'oli okiri, y'empagi esookera ddala. Okukkiriza nti ekyo ky'oli okiri. Empagi ey'okubiri kwe kunoonya okumanya, okutegeera n'amagezi ebikwatagana n'ekyo ky'okkiriza ky'oli. Ekyokusatu kwe kubaako ky'okola, n'ekyokuna kwe kwewaayo mu ekyo ky'oba okkiriza okukola. Ffe tujja wano ntutuula emabega wa kamera eno, naye teri atusasula kutuula wano, teri atusasula kusomesa, wabula ekyo kye tuteekwa okukola, kye tuteekwa okuzimba, kuba kye tukkiriza kye tuli, kye tuteekwa okuzimba okutuusa lwe kinaavaamu amakulu. Bw'omala okutegeera ekyo ky'oli, kambabuulire, tulina amaanyi ag'enjawulo. Abantu tebaawula spirit na soul. Eno bode gy'olaba, eno bode y'emmotoka etambuza spirit yange, y'emmotoka entambuza. Guno omubiri ndogoyi yange, nvuga muvuge, guno mubiri gwange, nze nnyini gwo. Kyokka nange munze mulimu omutonzi, kye tuyita soul, oba abamu kye bayita conscience, okutegeera okwo okw'enjawulo. Kyokka spirit ate y'emmotoka etambuza soul. Bode erimu spirit, spirit ate erimu soul. Conscience ye mutonzi yennyini. Kyova olaba nti mwe bwe muba mutambula mu nsi bagamba nti abantu batunda, bo bakiyita myoyo, batunda emyoyo gyabwe. Kyokka omuntu atunze omwoyo gwe yalibadde afudde, nti kubanga bwe bakujja mu spirit omubiri gwa tegukyalina makulu, guba gufudde. Naye kijja kikyanga omuntu asigadde atambula naye nga yeetunda, kwegamba ye nga takyalina buyinza ku ye, kitegeeza yatunda soul ye. Soul etambulira mu spirit, nti omuntu oyo agenda n'awaayo soul ye olw'ebyo by'ayagala mu nsi n'aba nga takyaliwo. Kakati soul kye twaliyise omutonzi yennyini. Singa omutonzi taba mu bino byenkola bibeera bifu, ne bwe nsigaza omwoyo gwange nga ntambulira mu mubiri guno, byenkola biba bifu, tebimera, biba tebikyakwata ku muntu yenna. Kati omuntu ono alimu obuyinza obusingiridde obwekwese mu ye. Obuyinza obwo bwajja ku nsimu nga bujjira mu mwoyo gwe, nga buzze bulina kye bulina okutonda. Ekyaleeta obuyinza obwo okwambala omwoyo gwe, omwoyo gwo guweebwa omubiri gujje ku nsi, ge gaali amakulu g'obulamu bwe. Obulamu buno bwe tulimu bulina amakulu. Teri yazaalibwa kulya buli mmere, kwegaggawaza na kuzaala baana kufa kugenda. Buli muntu yatondebwa nakkirizibwa okujja ku nsi
ng'aweebwa omubiri ng'alina kyazza okumaliriza ku nsi oba kyazza okugjayo. Bano abaawandiika kye bava bawandiika ne bagamba namanya olugendo lwo nga tonnabaawo, namanya olugendo lwo nga tonnabaawo. Ate ne bajja ne bakugamba bw'oba oyagala okwogera ne kitaawo ali mu ggulu, yingira ekisenge kyo weggalire. Ekizibu mmwe abasinga mulowooza eggulu liri mu ggulu gye tutunudde. Yingira ekisenge kyo weggalire oyogere naye Mukama, kubanga ne bw'oba tonnayogera amanyi ky'ogenda okwogera nga tonnakyogera. Kino kyekisenge, eno bode kyekisenge. Yiga okusirika okufuna obudde osirike oyingire mu ggwe. Kye baali bakugamba nti soul etudde mu spiriti yo, Katonda yennyini oba omutonzi yennyini atudde mu ggwe. Bw'onooyiga okuyingira mu ggwe n'otandika okwogera, mugenda kutandika okuwuliziganya, kubanga ne bw'oba tonnayogera amanyi by'oyagala nga tonnabyogera. Kati abantu baffe abasinga bakira kunoonya ggulu bweru waabwe. Era mukimanyi nti edda mwabasoma ennyo ebitabo, edda abantu abaagendanga okusaba katugeze baayambukanga ku nsozi ne basirikira mu bo. Okusirika kitegeeza ekintu ekisaanyeewo. Bagamba nti enju yayidde n'esirikka neggwawo. Ne basirikka ne beemalawo mu bw'omubiri ne bayingira munda mu bo ne batandika okusinziza mu bo, kubanga baakimanyanga nti oyo gwe basinza asinziira mu bo, oyo gwe basinza asinziira mu bo. Omusajja oyo mumusomeeko bamuyita Neoplato. Neoplato oyo yali musajja wa mutawaana nnyo. Ye yaleeta endowooza ekkirizisa abantu nti gwe balina okusinza ali bweru wa bulamu bwabwe. Ekirowoozo kya Neoplatonic thought, a philosophical school of thought that developed from the ideas of Plato, was prominent in the Greek-Roman world. Ebiseera ebyo yaleetera abantu okulowooza. Plato oyo yaleetera abantu okulowooza nti gw'oli gwe basinza ali bweru wa bulamu bwabwe. Njagala kuyita wano kukutegeeza nti kyonna ky'onoonya kiri mu ggwe. Era mu Lungereza tugamba nti the day you find yourself is the day the world finds you. Olunaku lwe weezudde lwe lunaku ensi lwekuzuula. Weezudde osobole okuzuula amakulu g'obulamu bwo. Twayogera luli ku bulamu nga twebuuza obulamu kye ki? Obulamu bulina amakulu. Kamera eno yatondebwa okukwata ebifaananyi bino ebikutuuseeko. Microphone eno yakolebwa okukwata amaloboozi gano genjogera ng'egasengezze egakutuuseeko. Ettaala zino ez'enjawulo zaakolebwa okuteekawo ekitangaala ekimala gw'osobole okubanga ebifaananyi obiraba bulungi. Kale bwe bibanga byonna ebitwetoolodde birina amakulu, ate nze naawe abateekawo bino byonna ebirina amakulu, kabonero akategeeza nti naawe watondebwa ng'olina amakulu. Wabula makulu ki? Ensi mwe twakulira oba mwe tukulidde ejja n'etukwata n'etubuzaabuza ne tulowooza nti amakulu gali mu bintu. Kati mulaba nti buli muntu akula anoonya bintu, kuweza bintu, abeerewo n'emmotoka ze eziwera, abeerewo n'ebizimbe bye ebiwera. Ebyo bintu. Naye wateekwa okubeerawo amakulu agava mu bintu. Makulu ki agava mu bintu? Ekyo kye njagala twebuuze. Olina obulamu, naye obulamu buno bw'olaba tobulimu by accident. Obulamu buno obulimu intentionally. Omutonzi oyo asingiridde nannyini myoyo eyakkiriza omwoyo gwe okwambala omubiri ogwo yalina ensonga lwaki akukkiriza okujja ku nsi. Obuvunaanyizibwa bwali eri ggwe okuzuula. Lwaki najja? Okizuula ddi? Nze nazuula. Nze omanyi okuzuula kitegeeza waliwo ne weebulako. Abantu bangi tubasanga mu nsi nga beebulako, yabula ku ye ng'omulabira ddala tali naye. Ebikolwa bye
enneeyisa ye n'embeera ze tali naye. Bwe weezuula ne weesisinkana otandika okumanya lwaki wooli. Okeera ku makya nga ky'oteeka okukola okimanyi, abantu be weetaaga obamanyi, ebifo mw'olina okubeera obimanyi, n'ebintu by'olina okukola oba obimanyi. Okeera ku makya ng'okimanyi nti okugaana kwo okukola bye bikusibye mu mbeera eno. Wano abantu bazze ne balowoozesa abantu nti Katonda byamagero. Ate bajjajjaffe tebaamuyitanga na Katonda, bo baamuyitanga Tonda. Katonda kiva mu kuba nti kana akatono, Katonda naawe okiwulira. Bo baamuyitanga Tonda, bano ne bagamba Katonda. Ffe bakatonda abatono, kubanga nina bakatonda bange babiri, kitange ne mmange balamu. Abo bakatonda bange tebasobola kubanga ate benkana oli omutonzi omunene gwe bayita Tonda. Omutonzi omunene avaamu ebintu byonna, eyatonda ebintu byonna. So nga kana akatono kanze kaava mu ye lyali Tondo butondo. Ndowooza ne bajjajjaffe gye bajja ekigambo Tonda lyali Tondo butondo eryatonya gwe nange ne tusobola okulabika. Akantu ako akatono kali kekweseemu obusukkulumu obusinga obungi. Obusukkulumu obwo lw'obuzuula oba tokyetaaga kunoonya bintu mu nsi, newankubadde ensi ezze tutambuza etulowoozesa nti ebintu ge makulu. Kyemuva mulaba abantu bakola ssente n'amala okukola ensimbi n'akomawo mu bantu azigabe. Lwaki? aba anoonya amakulu g'obulamu bwe. Akomawo n'asonda, bwe baba basonda asonda alabike ng'akitegedde ensimbi azifunye, naye ng'awulira waliwo ekibulawo. Ekibulawo kyekyo ekimusembeza mu bantu bamuwe ekitiibwa, bamukkirize nti obulamu bwe bulina amakulu mu bulamu bwabwe. Kyekibazza. Kitegeeza tewatondebwa kulya buli mmere, tewatondebwa kunoonya bunoonya ssente, kuweta makoona kuzifuna. Ssente ennungi bw'oba ozifunye, ekyo tewali akigaana, wabula obulamu bwe buteekwa okuba nga bulina amakulu. Nga ggwe bw'otonzeewo ebirina amakulu okwetooloola obulamu bwo. Ozimbye enju kugisulamu. Era olunaku omuntu lwakulemesa okusula mu nju ye eba tekyalina makulu. Oguze emmotoka kukutambuza, olunaku emmotoka eyo leggwawo eba tekyalina makulu, kubanga amakulu gaayo kukutambuza. Nga ggwe bw'otonze ebintu ebikwetoolodde nga bya makulu, kitegeeza n'obulamu bwo bulina amakulu. Naye ggwe wali ozudde amakulu g'obulamu bwo? Oba olowooza oliwo okukotoggera balala, oliwo okunyigiriza balala? Muwulira bano abantu abajja boogera ebigambo nga tebabigenderedde. Kale bayinza okuba omanyi, oyinza okukweka endowooza yo naye omwoyo tegukweka ndowooza yaagwo. Kale eggwanga liba likoze eki? Bwe tulaba nti ensi erimu ebintu ebisinga obukulu okusinga okutunulira eggwanga, nti abantu abo Abaganda oba abantu abo Abasogo oba abantu abo Abatoolo, ebyo bye bintu eby'endowooza ennafu oba eby'endowooza entono ebitumaliramu obwereere. No one gets out of this life alive. Teri ava mu bulamu bwa nsi eno nga mulamu. Ate wano we tuli emyaka 10 egiddako teri agirinako garanti. Gwe tosobola kuŋŋamba nti omanyi ekigenda okubeerawo mu myaka 10. Engeri yokka gye tusobola okufugamu ebisobola okubeerawo kwe kuzaala abaana ne tubakuza ne values oba n'ennono ezo entuufu, embala entuufu ey'abantu be tulowooza abasaanidde okubeerawo. Naye njagala okukubuulira, obulamu bulinga bw'olaba omuntu azimbye enju. Omuntu azimba enju n'ateekako enzigi nga za byuma nga ngumu. Enzigi ezo munda n'azimbawo bu rails nga bw'amala ossiba oluggi asika ne ka rail n'ateekako kufura ez'amaanyi. Mu nju eyo n'ateekamu kamera, ate naye n'aba n'emmundu mu nju eyo. Ebweru n'azimbawo ekikomero ekiwanvu n'akissaako ebyuma eby'amasannyalaze, n'akissaako kamera, n'assaawo embwa ezikuuma, ate n'aleeta n'abasirikale ab'emmundu abakuuma. Naye olunaku lwe bamunona nga lwakoma okubeera ku nsi, munnanga amunona ebyo byonna abiyitako, n'abiyitamu, n'amutuukako mu kisenge, n'aggyamu omuntu we gwe yateekamu, n'amutwala
bano bagenda okukeera enkya ne basanga omubiri gwabwe. Ekitegeeza kiriwa? Byonna ne bw'obikola ku nsi tolina garanti nti onoosobola okubikuuma obiwangaaze. Ekintu ekisinga amakulu mu nsi kwe kuzuula nti amakulu g'obulamu bwange ki? Kusomesa, kuzuukusa myoyo gyebakidde mu mibiri. Tugenda kusomesa emyoyo gyebakidde mu mibiri ebbanga lyonna okutuusa Mungu lw'anaagamba nti kaakati musomesezza ekimala, kati mbaseeseetudde mbakuzizza okubateeka wano. Ate era ne bw'alitukuza tulisigala tusomesa emyoyo nga tuzuukiza emyoyo egyebakidde mu mibiri gijjukire obuvunaanyizibwa bwagyo, tigyasindikibwa wano nga girina obuvunaanyizibwa bwe gizze okukola. Njagala kukutegeeza tewatondebwa kulya buli mmere, tewatondebwa kubeera bubeezi mu masanyu ga nsi. Watondebwa ng'olina amakulu, ng'olina ky'ozza okukola ku nsi. Bw'okitegeera ago ge makulu g'obulamu bwo. Bw'ogategeera ensi egenda kukuwa amakulu. Amakulu tebagagula na ssente. Wano waliwo abaana abato kati nga ba fresh kid, bw'aba atambula ensi emulaba. Ekimulabisa si kuba nti agabye ssente, si kuba nti asomye ebitabo bingi, nedda, kubanga yazuula amakulu g'obulamu bwe. Bw'ozuula amakulu g'obulamu bwo, ne bw'oba oli mu nju e Saudi Arabia mu kiyumba nga gy'oli, n'ozuula amakulu g'obulamu bwo, wano e Uganda tugenda kukumanya tonnadda. Ne bw'oba oli mu Amerika nga gy'obeera, e Uganda tugenda kukumanya nga tonnaba na kulinnyako Uganda. Nammwe muli bangi abasobodde okutumanya nga temunnadda Uganda. Kitegeeza wonna w'oli w'ozuulidde amakulu g'obulamu bwo tonoonya bintu bisinga, ebintu byonna ebisinga bikunoonya. Ekyokulabirako kitono, keera ku makya owonye omulwadde omu wa Mukenenya. Gwe keera ku makya wonye omulwadde ogwo wa Mukenenya, sirika. Mu wiiki emu, dimansi emu, omuwendo ogugenda okuyimirira mu maaso go tugenda kugumalawo. Ekitegeeza nti mu nsi bwe tuzuula amakulu g'obulamu bwaffe tuba tuzudde n'omulimu gwaffe. Ku CBS eyo tukola program manya ky'olimanya omulimu. Babuuza, what's a business? Business kiki? A business is a junction where a solution meets the problem. Enkulungo amagezi lwe gasisinkana ekizibu. Buli muntu gw'olaba atambula ku nsi is a solution to a certain problem. Every human being is a solution to a certain problem. Buli muntu gw'olaba atambula magezi agasindikibwa ku nsi okumalawo okusoomooza okwo. Olunaku omuntu lwazuula okusoomooza okwo kwe yajja okumalawo n'akusalira amagezi, omulimu guba guzaaliddwa. Ekitegeeza nti n'ensimbi tuzifuna okuva mu kumalawo okusoomooza kwabo abatwetoolodde. Agonze nzikiriza nti ge makulu g'obulamu. Kale mu byonna by'okola, yonna gye wagenda, mu kiyumba gy'oli, wonna w'oli, weebuuze ebibuuzo bino. Lwaki wendi? Najja kukola ki? Nkikoze? Lwaki wendi? Najja kukola ki? Nkikoze? Ebibuuzo ebyo bisatu bw'onoobyebuuza bigenda kukuwaliriza okutta ku bigere. Kuba kati odduka emisinde mingi, ebyensi bikututte, tonnaba kubeerawo. Naye bw'onaatandika okwebuuza ebibuuzo ebyo, togenda kuddamu kubeera mu kifo by accident, togenda kuddamu kusisinkana bantu by accident, togenda kuddamu kubaako by'okola by accident. Buli kintu ky'ogenda okukola ogenda kuba okikola mu bugenderevu. Ogenda kusisinkana abantu b'osisinkana mu bugenderevu, ogenda kukola ebintu by'okola mu bugenderevu. Saba mwefumiitirize. Mbasaba muwagire mukadde waffe ow'ekitiibwa Dr. Canon Gaster Lule Wantake Group of Companies. Omwaka oguwedde
twali naye n'atulaga yali agenda kutandika kkolero. We twogerera ekkolero eryo lyatandika era litandise, ate gegamu ku makolero kati ndowooza agagenda okuba amanene mu East Africa nga gabannansi nga gafulumya sabbuuni, butto, bajja kuba bafulumya bakers fat, omuzigo waliwo omuzigo gwe bafulumya, waliwo ne butto ntaka edible oil. Mu kiseera kino akola butto bamuyita ntake edible oil, kyokka oyo yali mu packs ennene. Kati ate waliwo paaka entono bamuyita thupu. Butto mugende mu maduuka munoonye butto bamuyita thupu. Buli woogenda buuza thupu, kigambo kyaffe wadde kirimu ekirimi supu, naye ye thupu. Noonya thupu. Bw'owagira thupu oba owagidde munnansi, naye okusingira ddala ssente oba ozikomezzaawo mu bannayuganda. Kati akola ne sabbuuni bamuyita wuzuli. Munoonye sabbuuni gwe bayita wuzuli. Sabbuuni oyo mulimu omweru n'owa langi ez'enjawulo okusinziira ku ki ky'oyagala. Mu kiseera kino wakyaliwo omukisa okufuuka agent. Nkyogeredde mu kamera wano omwaka guno nga tegunnaggwako, n'ontuukirira n'oŋŋamba wali agadde okubeera agent oba okufuna agency nga weeteeseteese bulungi, yinza okuba nsobola okukusitula ne musaba akusisinkane ng'olina obusobozi obukola ekyo. Naye bwe tunaamuwagira tujja kuba twewagidde, kubanga abaana abasoba mu 2,000, 3,000 bagenda kufuna emirimu, bagenda kuba n'emirimu, era olwedde balina emirimu mu kukolera eryo gye bakolera ebintu ebyo. Kyagala tuwagira abantu baffe bano nga bwe tujja tuboogerako tusobole okwekulaakulanya, kuba bwe bakulaakulana naffe twongera okukulaakulana n'ensi eyongera okugenda mu maaso. Mbaagaliza omukisa gwa Katonda n'obulamu obulamu. Tusisinkane mu puroguramu endala. Kabaka wange awangaale.